nafani wonna woli tukusaba oyiteko wano nafani wonna woli tukusaba oyiteko wano. Ago ge majega National Unity Platform nga gatuuse okuziika kwa Taata wa Lumbuye. Era nga wogiraba yene eriwo nafani nkusaba oyiteko wano waliwo ensonga nga gwozisibye twongera okwaniriza abasibe ne banyaba abakatuuka twongera okwaniriza bafoot soldiers atamani UP mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tukiddamu nti mwebale nnyo mwebalire ddala okujja nga bwe tukyagenda mu maaso okufuna ekyemisana mpola mpola. Neebaza nnyo abagoba b'ebidduka abasobodde okujjulula emmotoka zammwe ku kkubo bwe zibadde zipaakinze ne muzoolekeza ebifo ebirala ate ebirungi ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate nammwe abasigaddewo nja kubasaba bannaffe abazze tuleme kubakkiriza kupaakinga mu luguudo tufune ebifo birala mubayinza. Embeera yeyo eriwo amagye ga Nuupu gamaze okutuuka mu kifo era geego gagezaako okuba nga bawayaamu batandike emirimu. Era yeyo amagye ga Nuupu gatuuse mu kitundu awo balaba. People power. Our power. People power. Tukirize nti SFC wali wano y'omukulembeze n'ezokutuuka kati buli omu baako ekiti kye beetwaliramu baako kye bejjamu baako kye beeteekamu si weewaavu omuntu yenna ofunye akacupa k'amazzi agalekanya omuwuutirwa kabi ekyokumulimo kiri nnyo okuyimiriza wekikuyimiriza ng'omujaasi naza mukomberera akacupa k'amazzi tukirize endala ekuluma nakati embeera yeeyo nga bwebalaba bagezaako okudiployinga amagye ga Nuupu badiployinga okubanga buli omu adda ku duty ye ewa walina okubeera kubanga bakola emirimu gyabwe egiba gibaleese okunakuwalira awamu ne famire ya Fred Lumbuye kubanga munnaabwe okubanga yafiiriddwako taata we. Awe bali kubanga okyekumidde ku mukutu ogwa Blaze Media bwe munnaffe atulaba era nga tukyagendera ddala okuwa updates. Tugenda kusimba sulu moja nga bw'owulira bagezaako kubanga amagye gakola deployment ba red top. Yeyo embeera eriwo munnaffe gwe atulaba ku Blaze Media webale kubeera nga wekumidde ku mukutu webalire ddala okuba nga wekumidde omukutu gwa Blaze Media. Ngenda okubiriza bannannyini b'edduka ebyapaakiriza ku kkubo kuli
okuseeseetulamukko ku mmotoka ezo. Oluguudo lufunzeemukko ate nga luyisa emmotoka bbiri, Kaserengeto ate nga highway. Si kyekyokka ekitundu kikwatiriddemukko abantu. Kale okwewala embeera ey'obubenje eyinza okugwawo, bannannyini bidduka tubasaba tukole ku nseeseetula y'ebidduka ebyo. Emmeeza erisiivinga obubaka eri wano wennyimiridde ku madaala ng'olinnyalinnya wewali emmeeza etuukirwako obubaka obw'engeri yonna. Tebubeere obubaka obwa ssimu oba obwa mobile money butuukira ku mmeeza eyo. Tebubeere obubaka obuwandiike nabwo buyita ku mmeeza eyo. N'oyo yenna nga osuubira okuba n'omugenyi ow'enjawulo oba omuntu ow'enjawulo nga waakuba obubaka bwe mu kwogera kwe kennyini nga teyandiyagadde busomebwe, obubaka obwo oba omuntu oyo ajja kutuuka butereevu ku mmeeza eno eyanirize omuntu oyo era efune enteekateeka. Saidi eno wenyimiridde ku nnyumba ku lubalaza tubategeezezza nti bannaffe ab'ekkanisa katono nnyo Saidi eno wenyimiridde wewali bakadde baffe ab'ekkanisa be bagenda okubeera obuuyi buno. Entuuza oba entuula yaffe eri bwetti. Saidi eno ku nnyumba gye mutulengera wewali bannaffe okuva mu ekereziya. Enti eno gye nsonzeemu y'abako. Bw'oba otudde mu tenti eno nga tomuko mu luggya muno, nja kusaba oseeseke mpolampola otenti eno gy'otunuddemu ate. Kijja kuba kyannaku nnyo oli okujja okusitula w'otudde ng'akutegeeza nti w'otudde si gwe olina okubeerawo. Tenti eri ku nsonda y'ennyumba Saidi ey'ekyengulira gye nsonze ewali bannaffe bazzukulu b'amazike bonna be batudde mu tenti eyo. Tenti eri ekyemmanga ndowooza kambategeeze nti bamulaba abataddeko enkofiira ezaffe ez'emiyoppi. Tenti eyo y'abakulembeze era okuviira ddala mu kibiina ekyo naye bakulembeze be bali mu eyo. Ente zino ezisigaddewo zonna zigenda kutuulwamu ffe ab'emikwano bavudde okumpi n'ewona. Abalina obubaka obw'okusaasira obw'okubagiza obuwandiike n'oyo ng'oyagala bakuwandiikire jangu ku mmeeza Saidi wano bakole ku nsonga yo. Twongera okwaniriza ab'ebitiibwa mwenna abakatwegattako